Nkulamusizaako mukwano gwange ampuliriza amannya Catherine Mitala. Excuse me. Tugenda kwongera okusoma ekitabo ky'Olubereberye kubanga twasomako ndowooza ennyiriri zaali 8. Naye tugenda kwongera okuvaawo. Twali tunoonya okumanya omuntu yabula ddi era yabulira wa, era Katonda amunoonyezaawa. Tulina ekitundu ekyo kye twalabako naye kaakati tugenda kweyongerayo. Jjukira nti baamala okulya ekibala amaaso gaabwe gombi ne gazibuka ne beetegeera nti bali bwereere ne batunga amakoola g'emiti ne beekolera ebyambalo. Ekigambo ekyo lwaki kinsesezza? Abantu bano Katonda yabatonda nga bambaze ekyambalo eky'ekitiibwa, ekyambalo eky'ekitiibwa ekitaliiko kwoza, ekitaliiko kutuyanira mu kyawunye, ekitaliiko ki, yabambaza ekyambalo eky'ekitiibwa. Naye bwe baalya ku muti, ekibala eky'omuti Katonda gwe yagaana, bannange ekibi ne kiyingira mu bulamu bwabwe era baagenda okwetunulako bombi nga bakimazeewo nga bali bwereere. Okutegeera kuli Wamusota kwe yabagamba oba Sitaani kwe yabagamba nti mulitegeera obulungi n'obubi, awo we kwatandikira kubanga kati baategeera nti bali bwereere. Baategeera nti bali bwereere, naye mu kutegeera nti bali bwereere ne beekweka ne batandika okwetungira ebyambalo. Bannange kigambo kibi nnyo. Baategeera nti boonoonye ne batandika okwetungira ebyambalo, ne batandika okunoonya amakoola oba obudde bwali bwa kumakya. Ndowooza baasookera ku bikoola by'amayuuni ne babyebikka, buba butuuka awo 6 nga gakaze ne bafuna endagala, baba batuuka awo 9 nga zikaze ne bafuna amapaapaali, ebikoola by'amapaapaali baba buwungera. Bannange baatawaana. Wano wenyini we waava omuntu okutandika okutawaana, ate nga Katonda yatonda omuntu ng'amwagala nnyo nga talina kutawaana, ng'ebintu byonna yabimutegekera dda, nga yamuwa ekyambalo ekitayozebwa, ekyambalo eky'ekitiibwa, ekyambalo ekirungi, n'amuwa buli kibala kyonna okukirya, n'amuwa olusuku lwonna nga y'afuga. Naye kaakati tulabye batandise okwetungira ebyambalo. Kwe ggamba omuntu ddala yabula. Mu kifo ky'okumanya nti tuli bwereere ne bagamba katumulinde wajjira tumugambe nti taata laba bye twakoze, twalidde naye bye bino bye tuli. Beekweka bwekwesi. Kyekiri ekyawandiikibwa nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Yatandikira ku bakadde baffe bano. Ne bawulira eddoboozi lya Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'akawungeezi. Omusajja ne mukazi we ne beekweka wakati mu miti gy'olusuku, Mukama Katonda aleme okubalaba. Emiti Mukama Katonda gye yakola, bo mwe beekwesa ate nga balowooza bali wala nnyo tajja kubalaba. Era naffe emirundi egisinga twekwekakweka mu bintu ne tulowooza tajja kutulaba. Noga nti anti kati nze ate eddiini ya taata, ate nze ate kati, ate munnange nina abakazi 4, ate munnange nze gwe baatikka emmandwa z'ekika, ate bannange nze. Waliwo ebintu bingi bye twekwekweseemu. Naye ku ebyo byonna tewabangawo kyasooka Katonda kubaawo, byonna abimanyi. Bambi balowooza nti bali wala bamuyise kuli talaba, naye baagenda okulaba ng'ali mu maaso gaabwe abatuuseeko, kubanga ye yagenda okujja nga yategedde dda nti baayonoonye. Naye wabula yali ayagala okubawa chance ey'okwenenya, bamugambe nti taata tubadde tutidde. Era olaba nga ebigambo bye byasooka okwogera nabo tebyali bya kukolima. Yababuuza ate kiki? Muli ludda wa? Naffe era Katonda agamba munnange oli ludda wa? Gwe yatondebwa mu kifaananyi kyange oli ludda wa? Gwe nakola mu ngeri yange oli ludda wa? Oli mu biki? Oli mu masabo? Oli mu mwenge otamiira n'okeesa? Oli mu kwenda ovako ono n'odda kw'oli? Oli mu kufeera? Oli mu kusaddaaka? Oli ludda wa? Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli ludda wa?
n'amuddamu nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku, wakati mu lusuku n'entya okutya. Bannange ekireetera abantu okujja eri Yesu batya nti ebikolwa byabwe bigenda kuzuuka, nti ebikolwa byabwe ebyekizikiza bigenda kulabika. Batya Katonda, naye ate jjukirayo Katonda yatutonda nga ffe tuteekwa kubeera mikwano gye, tuteekwa kumubeera kumpi, tetuteekeddwa kumubeera wala. Mbu kubanga mbadde bwereerere neekweka, tewali gy'osobola kwekweka mu maaso ga Katonda. Ne bw'oliyingira mu nnyanja n'ogenda eri wansi awasembayo, ne bw'olikwata ebuvanjuba n'ogenda eyo Katonda nga gy'ali, munnange otawanira bwereere, kubanga buli wamu Katonda waali. Bw'ogenda okunywa omwenge akulaba, bw'ogenda okusamira akulaba, bw'oyenda ne baka banno akulaba, bw'otta omuntu n'abulako eyamutise ye aba akulaba. Katonda akusisinkana wonna w'oli. Kyovudde olaba mwetamu abantu ababuulira enjiri ku nguudo. Nze obwo bwantama. Lwaki ogamba nti bwantama? Kubanga otya bagenda kutuuka ku muze gwo. N'amubuuza nti ani eyakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakugaana okugulyangako? Nze nkubuulire Katonda amanyi byonna. Adamu yali tanaba kwatula kyakoze nga Katonda yakitegedde dda. Ne banne Katonda afaayo. Yandibadde agamba nti abo bayonoonye malayika genda bajje mu bulamu bw'ensi. Bayonoonye saagala kuddayo kubalabako. Nedda. Katonda asigala atunoonya kubanga ekifaananyi kye, ekifaananyi kya Katonda, ekifaananyi kya Katonda kye twatonderwamu akirumirwa. Kubanga ffe twava mu ye, tebaatutonda ng'ebisolo ebirala. Kubanga ebyo byo Katonda yagamba nga wabeewo emiti, wabeewo ebigundi, wabeewo ebyennyanja ebibuuka mu bbanga, ebyo byonna. Naye ffe yatumalirako omulimu, yakola omulimu, yakka n'atubumba, n'atufuuwamu omukka, n'atandika okutuwa n'obuvunaanyizibwa obw'okukola, n'atugamba nti mu olusuku mululabirire. Bannange ne tuva ku Katonda, ne tutandika okutya Katonda gwe twanyumyanga naye. Bannange, ekyo nga kya nnaku, ekyo nga kya nnaku. Era amubuuza nti ani yakugambye, ani omulala gwe wayogedde naye? Katonda ayagala twogere naye yekka. Era munaye gw'ogenda mu masabo n'oyogera n'emizimu, n'okoola bajjajja abaafa, n'okoola baani. Katonda abuuza nti ani yakugambye, ani yakugambye okusamira, ani yakugambye okusaddaaka, ani yakugambye okukola byonna by'okoze? Ani yakugambye? Olidde ku muti gwe nakulagira nti togulyangako? Olaba by'okola byonna Katonda abimanyi, ne bw'oba nga tonnabyogera ye Katonda abikola ki? Abimanyi. Omusajja n'addamu nti omukazi gwe wampa okubeeranga nange ye ampadde ku kibala eky'oku muti n'endya. Omusajja atandise okusonga mu mukazi. Bannange olunaku luno lwali lwa ntiisa nnyo mu bulamu bw'abantu bano. Omusajja kati ye asonze mu mukazi. Omukazi nga gy'obeera nti Katonda yakola omusango okumuwa omukazi. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze? Katonda atubuuza kiki ky'okoze gundi? Bwe wagenda eri eka Nabulemu wakolayo ki? Bwe wagenze eri n'olinnya ennyonyi n'ogenda mayiro mpanvu wakolayo ki? Katonda akimanyi, ate ayagala gwe wennyini okyatule. Omuntu ayatula n'akamwa ke, akkiriza n'omutima gwe n'ayatula n'akamwa ke. Yali ayagala abantu bano baatule nti twonoonye, naye era tebaayatula. Ekikusesa tebaayatula. Kiki kino ky'okoze? Buli kyokola ekibi Mukama akubuuza okoze kiki kino? Era ogenda okuwulira ng'omutima teguteredde, ogenda okuwulira ng'omagamaga so tewali akulabye, naye n'olowooza nti buli omu akulabye. Oyo Katonda y'aba akulabye. Okoze kiki ekyo? Ossa omuntu n'omuteeka mu lutobazi? Osaddaasa omwana wa gundi n'omuteeka wansi w'omusingi gw'ennyumba yo? Agamba okoze ki ekyo?
lwaki okoze ekivve? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya. Omukyala ayogedde naye se tulabyewo nti Katonda wange neenenya. Buli omu yaloopa munne, byatandika kuba byakweroopa. Era ne leero tukyeroopa. Anti nze omukyala yaŋŋaana okulokoka. Anti nze omwami wange mukambwe nnyo yabiŋŋaana. Nze muganda wange yabiŋŋaana. Bannange ne bw'onoomusongamu otya Katonda akwagaza kigambo eki. Kukkiriza mu mutima gwo nti mu butuufu nnyonoonye, n'oyatula n'akamwako eri ye, n'akuwa obutuukirivu bwa bwereere. Singa abantu bano baali beenenyezza, kale baatya Katonda ne beekweka, kubanga era bambi baakola kibi. Baamutya ne beekweka. Naye singa bwe yali ababuuza baamugamba twenenya, kubanga ye Mukama era tuwaayo second chance. N'eri ggwe mulokole gwe yagwa, Mukama akyakuyita agamba nti oli ludda wa? Kiki ky'okoze? Waliwo ne bannaffe bannange abalokoka ne bagwa ne mubeewuunya eyo ne mugamba nti n'omulokole akola kino. Oyo aba agudde bugwi bambi, si bwe tukola, ebyo by'akoze si bye tukola, naye aba agudde bugwi. Naye era ye Katonda tagamba aba agudde agwe y'amanyi, ekigambo abadde akimanya, namugamba dda. Era atambula n'akunoonya. Obubaka nga buno bukunoonya, bu WhatsApp bukunoonya, ku TV bakunoonya, buli wamu bakunoonya, naye lwaki okakanyazizza omutima gwo okwenkanidde awo? Bano bannaffe bakadde baffe baagaana okwenenya. Singa beenenya, ffenna twandibadde twenenyeza mu bo, kubanga twava mu bo olwedde nga tuli boonoonyi. Naye singa baali beenenyezza, bannange tetwandituuse ku kino. Tetwandituuse ku kino olwaleero kye tuliko. Katonda teyandibagobye mu lusuku, yandibagambye kati nno olwaleero, kuva n'olwaleero muyige. Muyige, temuddangayo kunnyooma. Bannange kyemuvudde mulaba nga Yesu Kristo yajja. Twakwagala kwa Katonda, ajja atunoonya, ajja atufeffetta yonna gye tuli. Abamu tulowooza nti twekwese wala, naye era ogenda okulaba ng'akutuuseeko ng'akugamba okoze kiki kino? Mulokole yagwa, okoze kiki ekyo? Gw'agamba n'alokoka, osuubiza buli kaseera, okoze ki ekyo? Oli ludda wa? Eryo ekkubo ly'okutte likutuusa mu ggulu? Eryo ekkubo ly'okutte lisanyusa Katonda? Oli ludda wa? Nkomekereza olunaku lwaleero nga mbuuza nti oli ludda wa? Naawe mulokole ggwe, wankubadde tetunnakumanya nti waggwa, mbuuza oli ludda wa? Otambulira mu bwenzi, otambulira mu kusinza ebifaananyi, buli kakola akabeera mu kika ekyewammwe naawe ggwe osookayo? Okyafera abantu mulokole? Oli ludda wa? Vaayo olwaleero weezuule, gamba essaala eno, ayi Mukama, okuva n'olwaleero mbadde mbuze, mbadde nkutte ekkubo eddala, naye ndokola, nyamba, nsonyiwa obutali butuukirivu bwange, okunyumya ne Sitaani n'antwaliriza. Nkwebaza Mukama kubanga onnyambye, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Munnange okoze bulungi.